ekisuubizo kya Katonda ne bwe kiba kinene kwenkana ki? Byonna bisinziira ku ndaba gy'olabamu ebintu. Era bw'ofukamira okusaba mu kiseera kino ng'osaba ng'olina ky'osabirira, oteekwa okufuba okulaba nti endowooza yo n'endaba ye ey'ebintu neeteefuteefu okwaŋŋanga okuddibwamu kw'essaala yo. Nti abantu bangi basobola okusaba ne basaba ebirungi, wabula ne batuuka ekiseera ng'ekyokukola newankubadde bakitegedde tebalina maanyi na kusalawo kubasobozesa kukola ekyo. Kyenva nkugamba nti olwaleero programs zino tuzikola, abantu baziwulira, kubanga bw'otunuulira abajjumbira okusindika obubaka, ababuuza ebibuuzo, olaba nga ddala abantu bangi, naye ekibuuzo kiri kimu, obulamu bwabwe bukyuka. Nti newankubadde waliyo abamu abaziwulira era nga buli ku makya abeerako, wabula obulamu bwe tebunnakyuka era tebukyuka, kubanga newankubadde ofunye okutegeera, bw'obanga tonnakyusa bwongo bwo nandabayo ya bintu mu nsi, osobole okutandika okuteeka ekyo ky'olabye mu nkola, otandike okutambula, tolina ky'osobola kukyusa mu bulamu bwo. Okufuuka ky'oli, okufuuka ky'oyagala okubeera, tekikwetaagisa kubanga ofunye bingi nnyo mu nsi. N'okukwata ku bulamu bw'abantu abalala tekikwetaagisa kubanga ofunye bingi nnyo mu nsi. Kikwetaagisa ebintu biringa bibiri. Okusooka ng'otegedde ky'oli, ekyokusatu ng'oli mweteefuteefu okukiteeka mu nkola. Teriiyo muntu Katonda gwe yayita kuweereza nga yalina obusobozi okuggyako nga ddala ebyawandiikibwa temubisoma, muli bannono. Naye bwe muba mubisoma, teriiyo Katonda gwe yayita nga mu kiseera ekyo alina ebyetaagisa okusobola okuteeka mu nkola ekyo kye yali amuyitidde. Kyetuva twayawula nti omuntu abeeramu obwongo n'omwoyo, nti obwongo bukkiririza mu kiriwo, omwoyo gukkiririza mu mazima. Nti newankubadde ekituufu ndi mu studio za CBS 88.8, naye amazima gali nti ngenda kufuluma nveewo. Ekitegeeza ebituufu bikyuka. Kati abantu bonna be yayita yasinziiranga ku mazima agabalimu, teyasinziiranga ku busobozi bwabwe, yasinziiranga ku mazima agabalimu. Naawe oteekwa okwaŋŋanga okutyako okuleetebwa ebituufu ebikwetoolodde, osobole okugenda okugoberera amazima. Teri muntu asobola kugoberera mazima oba eddoboozi eryo erimulimu okutuusa nga akkiriza n'afuna okukkiriza okw'amaanyi, n'akkiririza mu kukkiriza kwe, n'ava mu kutya n'agoberera eddoboozi eryo erimutumye okukola. Amazima gali nti bonna abalinako we batuuse mubabuuze, mwami Luwaggandozo owuliriza, teri alina watuuse nga bwe yali atandika yalina obusobozi bwonna. Kyova olaba nze lumu kintawaanyaamu bwe nsanga amaze okutuuka ku lusozi waggulu ng'anyooma abafuba okwambuka, aba yeerabidde nti naye alina we yatuuka ng'atandika butandisi. Bw'oba owuliza puroguramu eno nga olinako we watuuka, ng'era olaba oli wa kitalo, kubamu akafaananyi we watandikira nga tolina ky'olina, wabula okukkiriza kwokka kwe walina. Olumu tewalina na kukkiriza, wabula Katonda yakuwa ekisa, ensi neekuvuga nga bwekuvuze, olwaleero ne weesanga ng'oli bw'oli. Si lwakuba nti wasuubirawo, naye embeera y'ensi ekuvuze n'ekutuusa w'oli. Katonda gyakuweeredde ekisa n'otegeera w'oli, n'osobola okukozesa emikisa gyonna egyetoolodde w'oli okusobola okufuuka ekyo ky'oli. Kale bw'osanga ali emabega ng'akyajja buzzi, tomumalaamu maanyi, tomunyooma, kubanga tosobola kulaba muti gwekwese mu nsigo, tosobola kulaba muti gwekwese mu nsigo.
tomanyi bugazi bwago na bunene bwago, tomanyi na waje gusobola kukoma nga gusiza. Kale buli nsigo gy'otunuulidde kungulu ne bw'eba erabika bubi, ne bw'eba eringa evundirira, ne bw'eba efaanana bulala oba ng'eddugala nnyo, munda muyo mwekweseemu omuti. Ekituleeta mu programs zino kwe kumeza emiti egyo egyekwese mu nsigo ezo, nga tukkiriza nti omuntu embeera mwali si kikulu, omuntu okusoomooza kwayitamu si kikulu. Ekikulu kyekyo kyakkiriza mu ye era kyagoberera emmunyenye y'obulamu bwe. Naye byonna bibeerawo oluvannyuma lw'omuntu okukyusa obwongo bwe n'endaba ye ey'ebintu. Sabbiiti eziwedde nabagamba nti okujja omutimba ogulwadde mu muntu n'omuteekamu omulala kyangu kubanga bakikoze. Okujja ekibumba ekirwadde mu muntu n'oteekamu ekirala newankubadde kya bbeeyi naye si kyangu kubanga bakikoze. Okugenda ku mwezi kizibu, kyetaagisa bingi, naye kyangu kubanga bakikoze. Naye okukyusa obwongo bw'omuntu, omuntu eyakona n'abaako enzikiriza gy'afuna mu ye, nakkiriza nti ekintu kiri bwe kityo, okukeera ku makya omugambe nti tekiri bwe kityo, tuba kuba mu biseera biri ebyabajjajjaffe bali ab'edda. Omusajja ayingira akasisira n'ajja effumu n'ali kuyisaamu olw'okugezaako okwagala okumukyusa kyakkiriza. Kale ekintu oba omulimu gw'okukyusa obwongo muzibu, ate ng'ebintu byonna bikyuka oluvannyuma lw'abantu okukyusa endowooza yaabwe n'engeri gye balabamu ebintu, kwe kukyusa obwongo. Newankubadde ate guno omulembe teguwa kitiibwa nkola ya kukyusa abantu bwongo. Tukyali mu nkola ey'obuddu. Mugende ku nnimiro mulime lwa kibooko oba lw'ebyo ebisuubiziddwa, ne batafaayo kuzimba bwagazi mu balima basobole okuba nga kyebalima bakyagala. Kyova olaba ebintu byaffe tebikula, kyova olaba ebintu byaffe tebiwangaala, kyova olaba ebintu byaffe tebigaziwa olw'okuba nti tuzimba nnono na buddu, naye tetuzimba kwagala okuviira ddala mu muntu. Omuntu asitule enkumbi agende ku nnimiro ng'alina okwagala, nga ne bw'asisinkana okusoomooza okufaanana kutya, nga ne bwe bamulemesa emirundi gyonna asigala addayo ku nnimiro y'emu, nga sizoni eri ne bw'eba yafa asigala addayo mu kifo kyekimu okukola ekyo ky'akola. Bane musangeeko abantu be mulowooza nti batambudde mu bitundu byammwe, mubabuuze. Bajja kukubuulira nti bonna waliwo ekiseera bwe baatuuka nga baagala kubivaamu, waliwo ekiseera bwe baatuuka nga bakooye, waliwo ekiseera bwe baatuuka ng'ensi ebeetoolodde bagamba nti tekikyasoboka, waliwo ekiseera bwe baatuuka nga buli kukakasa kwonna okufuluma kulaga nti ekkubo lye bakutte ekyamu. Wabula ekisa kyajja gye bali ne basigala nga batambula gye baasisinkana emikisa, abangi gye bali batasobola kusisinkana kubanga baawangulwa embeera y'ensi. Kikyengezaako okukugamba, bwe tutakyusa ndowooza zaffe, oba abalala babikoze oba abalala babikola, naawe osobola okukikola. Tewali oli si wanjawulo, naye yali mwana eyakulira mu lubuto lwa nnyina, mu ngeri yonna gye yajja n'azaalibwa, naawe mu ngeri y'emu ng'oli bwe yali naawe bw'oli. Naye bw'okyusa endowooza saasoma, ewaffe tetukola kino, ebintu bizibu, emirimu nze siri wa ggwanga eryo. Bw'okyusa endowooza wakati mu batali ba ggwanga lyo, wakati mu batali banzikirizayo, wakati mu batali mu batakufaanana, mu batalaba by'olaba, ojja kuyimirirawo olw'okukyusa endowooza. Bw'otokyusa ndowooza ogenda kusigala onoonya buli kaseera buli kintu ekirungi okinoonyamu kizibu. Sisinkanya abantu bangi nga tasobola kuwuliriza ky'omugamba, asooka kukutunuulira gwani. Singa n'abaasooka ndowooza ensonga lwaki
battanga abo be babasindikiranga, basookanga kubatunulira mu society bebaani bafaanana batya, bebaani aboogera. Katonda atunuulira busobozi bwo bwe yakukwekamu nga tonnabaawo, n'akutuma okukola ky'okola okusinziira ku ekyo kye yakuwa, so okusinziira ku maka mw'ozaalibwa, so okusinziira ku nzikirizayo, si okusinziira ku kika kyammwe biki bye bakola ne batasobola kukola. Atunuulira ye kye yakuwa mu ntandikwa, ekyo ky'olina okukozesa okukwata ku bulamu bw'abantu abalala, obeere wa mugaso eri abo abakwetoolodde, kubanga bw'obeera ow'omugaso eri ensi ekwetoolodde, ensi ekwetoolodde ekuddiza by'obadde onoonya. Kyetuva tugamba nti when you find yourself the world will find you. Bwe weezuula ne weetegeera, ensi ejja kukuzuula era ekutegeere, kubanga by'olina si ggwe agenda okubyewa, wabula byabo abalala. Bw'onoowaayo ekyo ky'olina ojja kusobola okufuna ekyo ky'oyagala. Nga bw'ogenda mu dduuka okugula sukaali, n'owaayo ssente za sukaali, ne bakulyoka bakuwa sukaali. N'ensi bw'ekyo bw'eri, bw'onoowaayo ekyo ky'olina wakati mu mbeera yonna oba efaanana etya, ensi ejja kukuddiza ky'oyagala. Wabula bw'oba okiwaayo tosooka kutunuulira ki kye bakuddiza, kubanga bw'oba muti ng'oliko ebibala, abamu bajja kukuba, abamu bajja kunoga, naye abamu bajja kugukuuma, abamu bajja kugutaasa, naye abamu bajja kukuba bukubi, kubanga ekigendererwa kyabwe bibala. Naye tolekaayo kubibawa, kubanga ate gwe tobirya. Ekisobola okukuyamba okuva w'oli otuuke w'odda egenda kuba ndowooza, kubanga ekikuyambye okuva w'oli, okuva we wali, okubeera wano w'oli olwaleero, wakyusa bukyusa ndowooza, n'ogamba ekijja kakijje, ngenze kutandika ekyo kye watandika. Era n'okutuuka wano w'otuuse, si gwe asinga obugezi, si gwe asinga amaanyi, si gwe asinga obusobozi n'obuyinza, wabula ekisa ekyakukkirizisa okukola ekyo ky'oteekwa okukola kye kikusitudde ne kikujja we wali n'otuuka w'oli. Kituufu tonnatuuka w'oyagala, naye toli we wali. Kati bw'obanga toli we wali, kozesa w'oli olwaleero osobole okudda w'oyagala. Tuwaayo akaseera katono, naye nga bwe tukkiriza nti mu ntandikwa ebigambo bye byatonda ensi eno, era ebintu byonna byatondebwa kuyita mu byo. Ababitegeera tujja kubibagamba, ababikkiriza tujja kubibagamba, abagaanye okubiwulira nabo bwe bulamu bwe bali babalonze. Naye ku nkomero ya byonna, ng'otuuse emyaka gya 5-6, tebagenda kukusitula kubabuulira bye wasoma, tebagenda kukusitula kubabuulira na kubawa nsonga mmeka lwaki walemwa. Buli omu agenda kwagala okuwulira wawangula otya wakati mu mbeera ey'enzibu, kubanga tewali waawuliriza kulemererwa. Abantu bonna baagala okuwulira wagenda otya mu maaso. Bwali ogamba okutandika mu January oba Gatonnya, wajja oyongezaayo mu kiseera kino tuli mu Gwakubiri, nkukakasa ojja kugenda okuzuuka lumu ku makya nga bakugamba gwa 7, naye nga bwe weetunuulira tewasobola kutandika kubanga walina ensonga ze weekwasa. Genda otandike. Nsembyayo munoonye okutegeera. Kyabbeeyi, kikaluubiriza, kizibu, naye noonya okutegeera. Bw'ofuna okutegeera ku ekyo ky'okola ojja kukifunamu ate kitambule bulungi. Mbeebaza okuwuliza puroguramu eno. Nze Simon Senkaayi.